bino nalabye poliisi ng'efuguma mbusimanyanga omwana yakoze ebigundi ebyo ebyamayuni n'abikolamu ebyamayuni yabadde kwaggulu ku ddinisa ekyo kikulaga okutya gavumenti eno kweyina jona bw'ogezaako okutaganjula ebyafaayo Mwami Museveni mu kalulu k'ekinaana yatambula alaalika ng'aga nti bwe babba akalulu agenda mu nsiko njagala kubuulira Mwami Museveni yali mu kalulu ako yali nnamba lujega ekyokubiri teyakiraba n'ekyokusatu kubanga ye yasemba naye yaga nti akalu kano bwe bakabba ngenda mu nsiko era akalu kaali kaakaggwa ng'obota amaze okubba akalu ka Ssemwogerere n'adduka n'agenda mu nsiko nga tebabbye kake n'akwata emmundu bw'akwata emmundu n'awangula n'ajja ng'akubye gavumenti yaliko tutuuse mu mbeera alowooza byakola tusobola kubikola jona tusobola okukwata emmundu ne tulwanisa gavumenti ndamuzijjeewa ye yazijjawa nzikiriza nebaze NTV kuba kyamukisa mulungi nti n'olunaku olwajjo NTV yampa omukisa nengenda nembaako ensonga ze nayogera ku NTV twakulabye wewa era twebaza omukisa gwe bajja batuwa naye abantu abakulira TV zino balina okutegeera ekintu kimu nti eggwanga tulina limu ebintu ebimu tubyogereko nga tubyogerako n'ekigendererwa ekyabo nga twagala bakyuse TV ezimu zirowooza nti bw'ona ayogera ekibi ku Mwami Museveni tojja kufuna bulango Omusibye omutya mwena abatulaba amannya nze Jonas Ssentongo mbaniriza ate nate ku mukutugafu omuganzi ogwa Tindi Files gwena yakatwengako genda ddala maaso okubanga ate osubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu awo wawo olunaku olwaleero twegatiddwako omukulu ow'amaanyi ennyo nnyini ddala ate era nga yeggwanyiza ekifo ky'okubeera omubaka wa Nakawa East 2026 akabonero mmeeza si mulala okuggyako omwami Muwonge Vianney Mwoyo gwa ggwanga awo wawo olunaku olwaleero tugenda kuba ate tubaako n'ensonga ezimu ze tuttaanya oba ze tukubamu ku ttooki mu byobufuzi wakati w'ekibiina ekya NRM kw'ossa n'ekyo ekya opposition ekya NUP bingi ebigenda ddala mu maaso tulaba enjawukana mu bintu bingi nnyo ddala bye tugenda okuba nga ate twogerako olunaku olwaleero naye kansabe MP waffe tubbi atubuuzeeko ate tweyongereyo n'ekyo ekituleese olunaku olwaleero obuza kuba tulaba neyanziza nnyo neyanzeege ekyamazima amannya nze Mwoyo gwa ggwanga Muwonge Vianney alafuubana okulaba nga tuyingira palamenti ey'e12 eyinza okuga nti Nakawa East Constituency njagala okutwala omukisa guno okwebaza Mukama Katonda atusobozesezza okuba nga tukyali balamu era njagala okutwala omukisa guno okwebaza muganda wange Jona olw'okutuwanga omwagaanya okulaba nga tuyinza okwongerako ettaffaali ku ggwanga lyaffe bangi emboozi ze babeera mu mboozi ezitagasa n'osanga omukutu egimu ng'egy'abakasuku nga basalawo kwesiriwaza bwesiriwaza naye totandika bintu ebyo ne batawa anti kati kankubulira ekintu kimu senga ebirala babibeeramu naye ne bino eno eggwanga ne baliwaako obudde kyabulabe nnyo okubanga tuli mu mbeera ng'ebintu ebiri serious abantu tebabiwa budde tebabifaako ate nga tuli mu myaka egiyina okulwanirira eggwanga linene bw'ogaye nti sitandika bintu ebyo kinzijukiza ekintu kimu mu myaka gya 1917 mu ggwanga erya Russia abavubuka bali mu myaka gy'abakasuku n'egyaffe egiri waneeno be baleetawo ky'oyinza okuyita Bolshevik Revolution ey'okuggyawo obukulembeze obubi obwaliwo era abavubuka be bamu mu myaka gya 1980 mu ggwanga erya Turkey be baalwanyisa obwannakyemalira era abavubuka be bamu emyaka gye gimu kyengezaako okutegeeza be baalwanira eggwanga lya Bufalansa okutandikira ddala mu 1958 paka ng'olutalo balugusizza olwa 1968 era baali bavubuka abaalwana okulaba mu Amerika nga waliwo okwesosola ng'abaddugavu tebaweebwa ddembe lyabwe era baali bavubuka abaakulirwa mu Martin Luther King okulaba nga waliwo ekibeerawo kye baayitanga civil rights movement so kyengezaako okukkaatiriza n'okuwa ebyokulabirako nti mu myaka gino gye tulimu gye gibeera productive
gye gino okulaba nga tuyayaanira n'okukola eggwanga eryo lye twagala. Nelson Mandela yagaa nti mu biseera byabwe nga bakyali bavubuka baakola omulimu gwabwe ogw'okulwanisa bamagulu meeru n'okulaba nga bateekawo eggwanga lineeno lye tuli, okulwanirira abafuzi ab'amatwale bagende. Naye n'agaa nti bujja kubeera buvunaanyizibwa bwaffe abaliwo ate okwongereza ku ebyo kye baatandika okukola eggwanga ate naffe lye twagala abaana baffe ne bazzukulu baffe beeyagaliremu. Naye bw'olaba ng'ensonga ezisinga obukulu nga eggwanga liri mu mbeera gy'oyinza okuyita a political turmoil, nga buli omu alina kubeera ng'aga nti tukoze tutya, buli omu n'afuba okulaba nga yongerako eddoboozi. Nsanyukirako nnyo ba YouTuber abawa programs zino ne baziwa omwagaanya ne ziyitira ku YouTube zaabwe, kubanga kyongerako in long run. Tukimanyi bulungi ebintu ebimu bannayuganda bino tebaagala kubiwulira, naye mmwe tubeebaza kubanga buli we munyiga olinaga kambereko ndabe kyakola kikyayinza okugattako. Kubanga mu byonna byonna Jonas ntera okugamba abantu b'empangala nabo tusobola okubeera n'abakazi 4, tusobola okubeera n'ennyumba 4, tusobola n'okubeera ng'olujja nga bw'olaba luneeno nga mulimu ennyumba 5, naye tetusobola kubeera na ggwanga ddene, tetusobola na kubeera n'amawanga mangi. Tulina eggwanga limu Uganda lye tulina okwagala, lye tulina okufumiitiriza mu bintu byonna nga tulaba eggwanga lino tubaddewo tutya nga tweyagala. So njagala okwebaza abo bonna abeewaayo obudde bwabwe ne bagaa nti kabongereko ettaffaali ku ebyo ebiyinza okugasa nnyaffe Uganda. Weewaawo tweyanzizza olw'obubaka obwo obulungi eri abatulaba. Kale olunaku olwaleero njagala tutunulire ensonga ez'enjawulo ku ebyo ebigenda ddala maaso okubanga ate birabika okubanga bitambulira ddala mu bululu bwe tulaba essaawa zino. Wakati ndowooza campaigns oba rally ezigenda ddala mu maaso wakati ya side eya NRM kossa n'ekibiina ekya NUP ekya opposition kuba yeekiriwo ate ng'ekiriwo eky'amaanyi. Bingi ebigenda ddala mu maaso bannayuganda ebibogezaako obwama kwe kuli okubanga eddembe ly'omuntu lityobola oba lityoboolwa ku campaign omuli ebikwero oba ebintu poliisi byegenda ddala maaso okubanga ekola ku bannaffe abanoobu, ekintu ky'okubakubamu omukka ogubalagala, ekintu ky'okubalemesa okubanga bakuŋŋaana mu bifo ebimu, effujjo ng'eri olyogerako ky'okubanga ate ku sayidi eri eya NRM bo babalekera ddala mu maaso ne bakola campaign zaabwe bulungi nnyo nga tewali abatataaganyizza. Abasirikale wamu n'abo aboogererayo NRM bafaanana ng'omusajja ayinawo ennyumba naye nga talinaawo ttooyi, n'asalawo obusiko obuliwo okubutema buggwewo, n'atamanya nti ku ssaawa 8 ekintu kiyinza olubuto luyinza okwenyoola naye ng'akasiko yali yakakola ki, yali yakatemawo n'abula w'agenda. Nina abamu be tuwulira nga bwe nalaba ekyali mu bitundu by'Iganga okulaba ng'oli aga nti kuba waliwo omukyalo omukadde eyali azze okuwuliriza Mwami Kyagulanyi, okuwuliriza ebyo byayinza okugattako, naye tiyagaasi bwe yatandika okuvuga omukadde ono baamukuba bagenda bamusitudde. Kati nga baalababuuza nti omukadde ono yali akimye ki? Ekyali kimulese mu campaign. Twatuuka ddi nga campaign lutalo, kubanga bw'otunuulira ku mawanga ago agakuzeeko omwana avaako ng'ayambadde kakondo n'agenda mu campaign awuliriza ebigambo Donald Trump by'agamba. Naye mu mawanga gano agakula osanga omuntu nga bw'aba agenda mu campaign asooka kusiba ngatto n'aginyweza, asooka kwambala buno obumukwata kubanga amanyi eri gy'agenda agenda kusangayo lutalo. Si byangu. Naye twandibadde ng'omuntu agenda kuwuliriza nsonga, twandibadde ng'obukuubagano bwonna n'ebyo bye twagala kwe kunoonya ani asinga okulaba ekifaananyi kya Uganda ekisinga. Kyandibadde nga jjo nsobola okuva wano eno ne ŋŋenda kulala eya Munyagwa mukwano gwange, naye ndaba Munyagwa mu ebyo by'atugamba mu byenjigiriza ne mu byobulamu atunuddewa. Ne ŋŋenda ewa Kyagulanyi ne mbuuza atunuddewa, ne ŋŋendako ne wa Mwami Museveni. Ku nsonga gyogeddeko ey'abantu okuba nti bawulidde rally egenda kubeera mu kifo gundi ne gundi, ne basalawo okubanga beeteekateeka okwambala kusiba ngatto, kwambala buntu bubabeeza wamu. Osuubira kino poliisi ekirabanga bano abantu ababa beeteeseteese
ogikolako effujjo oba olyawo. Kikulaga ekintu kizimbibwa nti poliisi ezze ezimba violence mu bantu ne batuuka oli ng'agamba nange kubanga Baganda baali bagezi nnyo baagera ne bagamba nti okwerinda si buti. Oli agenda n'agamba nti baneena abasajja twabamanyira bamanyi okwesiriwaza. Oli n'agamba nayo kooti bwe naabasangayo nga beesiriwaza olw'obulamu bwange nja kusobola okuddukayo amangu. Kye kimwambaza engato nga amaze okuzikola okuzisiba. Naye ebitundu abamu bye bagenze ne watabaako buvuyo. Olabye ng'abantu bavuddeyo mu mirembe buli omu n'agenda n'akola by'alina okukola. Naye bw'otunuulira poliisi yaffe ekulowoozesa n'okulowooza nti ye eyina candidate gwewagira. Naye nga mu mateeka agateekawo poliisi bagamba nti abo abali mu bitongole ebyokwerinda bajja kubeera nga partisan. Ekyo kyagendererwa okusinziira ku gavumenti ezaaliwo. Wano waaliwo gavumenti eyali ey'Obote, ne wabaawo ne gavumenti yali ey'Amini n'ey'abalala. Obukulembeze bwabwe bwonna baali obukulembeze obwabwe bamusibira mu bbwa. Bwali bukulembeze bubi. Mu 94 bakitaffe ne batuula ne bagamba nti nedda wait a moment. Ne bawa obuvunaanyizibwa Odoki n'akakiiko ke okwetooloola Uganda okunoonya ebirowoozo bya Uganda gye tuyinza okuzimba. Era bw'osoma mu constitution ng'osoma ku preamble etandika egamba nga tujjukira abakulembeze ababaddeko bannakyemalira tukola ekiwandiiko kino eno mu buwombeefu obw'enjawulo okutuwa eggwanga eppya lye tugenda okuzimba. Naye bw'otunuulira ebiriwo kati n'otunuulira nti abantu bakeera ku makya ne bagenda okunoonya akalulu nga muyiganga ne wavayo omuntu ng'afudde eyazze okuwulira ebirowoozo. Lwaki tubeera mu mbeera kubanga abapoliisi ntera nnyo okubagamba eyo gy'otwala tiyagasi ne gy'otwala emmundu kitwale nti Nazaalawo gye yagenze kitwale nti Mukoddomyiwo gye yagenze kikuyambe okusalawo ekisinga okubeera ekikulu. Ate njagala kujjukiza poliisi mu mwaka gwa 2015 Palamenti yakola etteeka bw'okola ekintu ku lwa poliisi ne tukulaba ng'eyakubye emmundu tetuvunaana poliisi tuvunaana muntu ssekinnoomu. Zino gavumenti zijja era zijja kuvaawo. Amateeka bwe gatyo bagagamba. Amateeka kati bwe gagamba kubanga abantu mu kusooka baakolanga ebyambyoni ne balikolera mu mannya nti order from above. Kati omuntu yenna bw'akola kyakola avunaanibwa yekka. Tukuggyeyo single-handedly tukuvunaane. Jona tuyinza obutakuvunaana leero kubanga tewaliwo mateeka tewaliwo rule of law tewaliwo mateeka malambulukufu. Naye tujja kuvunaana nga tukwesagana amateeka agaliwo nga gavumenti eno emaze okugwa. Abasajja abaali wano baakola ebyambyone ku mulembe gw'Obote ne ku mulembe gwa Amini. Bw'ogenda Ebbombo osangayo abantu nga batunda binyeebwa. Bw'osanga abo batunda ebinyeebwa abatunga engatto baali banene mu gavumenti ezaaliko. Be baali abagagga. Naye gavumenti bwe yagwa abamu bawaŋŋanguka. Nze ndi wa mukisa w'empangaalira. Waliwo omu eyali omusirikale ng'akolera mu gavumenti ey'Obote mu gavumenti eya Amini kubanga yali mu kakwanga munobi. Gavumenti bw'emala okugwa yadduka yafiira Kenya. Oyinza n'okuba omumanya we waaba oli. Eyali nannyini makaago yafiira ku buwaŋŋangusi. Kiki ekituyinza okutuleetera ku mbeera okeera ku makya okuwulira nti Vianney bye yakola kati gavumenti ekyuse ali ku buwaŋŋangusi. Njagala kutegeeza bino. Nalabye poliisi ng'efuguma. Mbusimanyanga omwana yakoze ebigundi ebyo eby'amayuuni n'abikolamu eby'amayuuni yabadde kwaggulu ku ddinisa. Ekyo kikulaga okutya gavumenti eno kweyina. Jona bw'ogezaako okutaganjula ebyafaayo. Mwami Museveni mu kalulu k'ekinaana yatambula alaalika ng'aga nti bwe babba akalulu agenda mu nsiko. Njagala kubuulira Mwami Museveni yali mu kalulu ako yali nnamba lujega. Ekyokubiri teyakiraba n'ekyokusatu kubanga ye yasemba. Naye yaga nti akalu kano bwe bakabba ngenda mu nsiko. Era akalu kaali kaakaggwa ng'Obote amaze okubba akalu ka Ssemwogerere. N'adduka n'agenda mu nsiko nga tebabbye kake. N'akwata emmundu. Bw'akwata emmundu n'awangula n'ajja ng'akubye gavumenti yaliko. Tutuuse mu mbeera alowooza bye yakola tusobola kubikola.
jona tusobola okukwata emundu ne tulwanisa government nga muzijjewa ye yazijjawa gwe soka weebuuze Mwami Museveni emundu yazijjawa era eyo gye yazijja zaggwayo naye because twalondawo a non-violent struggle democracy non-violent struggle netugaa nti katulwane naye nga tulwana ennwana etasaanyaawo ggwanga kubanga abantu abaafiira mu lutalo lweruweeru tebaliddawo abamu baafiirwa emaali yaabwe baafiirwa ebyobugagga byabwe tutya n'okutenduga nti tuyinza okukwata okugenda mu nsiko ne tujjawo eno habiti eriwo ne tuteekawo eno habiti nawe eriwo egamba nti ffe twalwana abantu okuwulira nga balina supremacy ku balala ne tugaa nti wait a moment naye Mwami Museveni bw'onyigiriza nnyo ennyindo efujja musaayi abaana bano be munyigiriza ennyindo bajja kutuuka ekiseera bakwate ebikompola ekitegeezaako akavidiyo akasaturatinze bwe bumu ku bubonero obulaga ke kabonero akalaga nti kubanga nze mbaddeko mu formations ez'enjawulo naliko mu meeting emu twali mu maka ga Honorable Kyagulanyi ne wabaawo omuvubuka eyagamba n'agamba nti President bino tubikooye ebyokwogera bwe tuba tubikooye Besigye yali wano n'abyogera temulina mundu muzituwe tugende tukubagane n'omusajja kubanga nga bawulira bagezezzaako amakubo ag'enjawulo ne gakola ki ne gagaana ne balowooza nti bwe banaakwata ekkubo ery'emmundu Kyagulanyi yabagambye nti leka tugezeeko tusigale nga tulemezaamu tulabe kubanga waliwo amawanga agayise mu non-violent struggle naye ne gamala ne gawangula wano twalina omukulembeze eyali owetunisia Bin Ali yali yakava mu kalulu nga bwe tuli mu kalulu nga byabakama weeyo amaze okumulangirira afunye 97 naye gavumenti yagwira ku street abavubuka beesula mu jjurume ne basuula gavumenti ewa Mubaraka wane ne Tanzania recently kyabadde Sudan abantu balowooza nti Omar Bashir yasinga amaanyi but gavumenti ye yagwa naye ng'egwira ku mugaati gwe kyekikulowooza nti eno gavumenti esobola eno gavumenti esobola okugwa kyova olaba ntambula ngamba nti Mwami Museveni eggwanga lino alikutte nga bw'onaakwata giraasi bw'oti yasalawo oba giraasi egwe yatike oba teyatika tuli mu mbeera n'otunuulira oyo yaweebwa ekifo ekisinga okukola bubi jjona nti wano ebifo tebabiwa ku merit babiwa ku oyo asobola okusinga okwesiriwaza ekyokulabirako omukyala wangadya namulabye nga yeesiriwaza ng'agamba nti poliisi ekwate bafuutusojja bonna obakwata obavunaanibwa nga wansonga ki ebakwasa bafuutusojja koyaga nti walina kubeerawo bafuutusojja buli muntu eyayita bafuutusojja bamukwate tutuuse tutya wano twagala okumanya kati naye kankusala ekirimi mugaso ki bafuutusojja gwe balina eri ekibiina kya NUP ekisookera ddala balina omugaso ogw'okutambuza enjiri eya Uganda empya buvunaanyizibwa bwaffenna naye bafuutusojja baaga nti katukoleko kino kye tusobola kubanga mu lutalo waliwo aleeta emmundu ne mu lutalo Mwami Museveni ng'ali mu nsiko mulimu emirimu gyabwe nga baali bafumbi ba buugi mulimu abalala nga baayoza ngoye z'abasirikale ne mubaamu n'abalala baakola emirimu egy'enjawulo naye bonna baakola omulimu ogwabasobozesa okuwangula olutalo bafuutusojja bandibadde nga baga nti katukwate mu nsawo twongeremu pulezidenti atambule mu ggwanga lyonna ne baga nti wait a moment tetulina ssente ne tusobola okukola akatini kano bwe kati ne bwe kati olw'okulaba nti struggle etambula kubanga struggle tegenda kubeerawo naawe balina ssente bokka lino eggwanga ffenna tulivunaanyizibwako era lyaffe kyenkanyi kitegeeza oli kyasobola okukola ne bwe liba peesa ffe tujjukira abasoma ebyawandiikibwa nti Yesu alina ne we yatuuka ng'abagagga bamaze okuwaayo naye yasiima nnyo omukyala eyakwata eppeesa lye n'aliwaayo bafuutusojja beebo bayibuli be yayogerako abasamaliya abalungi abaalekawo nga bala bonna tebawaddeeyo ne bawaayo eppeesa lyabwe ne bawaayo obulamu bwabwe okukola omulimu nga si musasule ekitiisa Mwami Museveni kye kino kankikugamba olunaku olwaleero yeebuuza abaana bano ki ekibawa amaanyi
Kibawa resilience nti bakera kumacha ne batambuza enjiri nga bali mu mbeera ey'obutasasulwa kubanga tebasasulwa kati Mwami Museveni kyekyo kimubobby omutwe nenjagala ku mwana ku lunaku olwaleero Mwami Museveni bwe wagenda mu nsiko walimba abavubuka abamu abaali bava Makerere nga basejjusa nga bajje no Grigore Mugisha muntu ne bagenda naawe ne gye bagenda naawe n'ekyokulya olumu baali tebayina but because abamu baali bayina essuubi baali bayina ekirooto eky'okuzimba Uganda bakwegattako ne bagenda naawe abavubuka abo tebafanga oyinza okuba abamu olowooza baafa naye emyoyo gy'abakitaabwe aba baafiirwa e Luweero gy'emyoyo gibatambulirako nga gibagamba musituke tutambule walabye ekyabadde e Luweero namungi w'omuntu yeeyiye awo e Luweero fe abalinayo families ez'enjawulo awo waalingawo ng'osanga mass graves abantu babaziika abangi abantu ne bafa kyova olaba osangayo obuwanga paka kati okyasangayo obuwanga n'osangayo omukono ogwali gwakutuka ku mayiti ekigere ekyali kyakutuka nga abantu tebaziikibwa mu mbeera ey'okuziikibwa decent oluvannyuma lwonna nga Luweero Triangle eyo emmere yaabwe yaliibwa eby'obugagga byabwe ne bitwalibwa essaawa zino njagala nkubuulire oluvannyuma lw'emyaka 40 tebalina kyebafunye mu gavumenti eno bakadde baabwe batuuse na kufa nga tebafunye bwenkanya emmaali yaabwe yabatwalibwako ate baamala okubatwalako bajjajjabwe be baayina okumanya nga tebalina nsonyi Mwami Museveni n'akomawo ne basajja be ne babba ettaka mu Luweero Triangle abaali tebalina ttaka kwa Mwami Museveni eky'omukisa omulungi yajja wano nga munaku nga tayina nze nayingira ebyobufuzi nga ninawo ku ssente ne Mwami Kyagulanyi yayingira ebyobufuzi nga alinawo ku ssente bano bajja tebalina nga banaku nga balina essaati emu babbye square miles z'abantu mu Luweero Triangle osuubira ki ekyandibaddewo kubanga abo be babbyeko bazza okuddamu okutukuza endagaano yaabwe n'omununuzi waabwe gwe balowooza nti yagenda okutwala ensi mu maaso byebyo ebibeerawo wonna ne bonaagenda eyiganga kuba njagala nkubuuze bw'abanga yagenze e Luweero n'olaba abavubuka abato mu biseera eby'okukola kubanga twandirowoozezza nti abavubuka abo bali ku mirimu bakola tebalina mirimu gye bakola kyova olaba Mwami Kyagulanyi ne bw'anajja ajja kusobola okubafuna senga babadde balina emirimu nga gavumenti yabateerawo enteekateeka emala Kyagulanyi yandibadde atambula ku kkubo nga tewaliwo amwaniriza fe abamwaniriza kubanga gavumenti eno etukotoggedde ne tubeera nga ne mu budde bw'okukola tetuyinaamu byakukola ne tubeera nga tugenda kumugoberera gavumenti ezaaba abategeera bamanya bumanya wano waliwo obuzibu ne bagamba tukole ku nsonga z'abavubuka ne muyamba abavubuka okufuna ssente njagala kubuulira abantu abo bemusinga okulaba abagenda nga ffe nga bw'otulaba otusanga nga tetusobola kulya mirundi 3 olunaku kubanga tusangibwa ku luddo ne batugaa gundi ayitawo ne tudduka ne tugenda we twandirimidde amataka gaffe baagatutwalako we twandigenze ku nnyanja Mwami Museveni ku nnyanja yatugobayo n'ateekawo amagye kubanga ennuuni Abachina baali bagifunyeemu ebbeeyi kati baasigalira awo kutengejja butengejja kubanga tebalina kikindako naye Mwami Museveni njagala okugamba abaana abo oba abaana ffe tuyinza okuba nga tulowooza nga bw'oba otulaba oyinza okulowooza tuli busubi naye taata kituufu tuli busubi embuyaga bwejja tejjaawo busubi newankubadde eyinza okubuleka nga bukyamyemu oyinza okuba otutadde mu mbeera eno naye njagala nkubulire nti munda mu ffe mulimu abasajja n'abakazi abagumu abaagala eggwanga lino eno era bajja okusigala nga balirwanira ngenda n'endaba Mwami Byabakama eyaweebwa eddimwa kubanga liyale mu bululu obwaggwa Jona bagamba nti anaakulira akakiiko k'Electoral Commission anaaba ali ku ddaala lya mulamuzi ekigendererwa bano abaaliwo ba Azizi Kasujja abaaliwo nga Badru Kiggundu
baali si balamuzi. Ne tulowooza nti gwe wanaabeerawo omulamuzi kijja kwongerako kubanga dispute eziva eno bwe ziva nga tumaze okulonda ensonga zigenda mu kkooti. Ne tulowooza nti omulamuzi anaabangawo n'alaba ebitali mu mateeka ne bitakolebwa. Naye bwe tulaba nga mwami Byabakama agamba nti ali ku ntikko y'akalulu kano ng'abaana b'abendi bali kubibwa amasasi, abo balina obuvunaanyizibwa obw'okukuuma emirembe ng'ate be bamalako bannansi emirembe, asaana kulekulira. Tumanyi bulungi embeera gy'ayinza okuba gy'akoleramu. Naye ntera nnyo okugamba abantu nti ng'ali ku pisito, bakolera ku pisito. Bakolera ku pisito. Jona gwe otera okutambula senga ogendako mu mizannyo. Mutera okubeerayo n'olaba akantu nga bakambazizza engoye. N'okalaba nga kenyeenya golooza keekenya ne waliwo eno akanyeenyesa. Kati mukadde waffe waatyo y'embeera gy'alimu. Naye ateeka okuvaayo mu bulambulukufu atuge nti omulimu gumulemye. Olwaki? Omulimu bwe gubanga gumwe kubanga alina obuvunaanyizibwa okuyimiriza poliisi ne bw'eba erina kyekola. Alina obuvunaanyizibwa obukuwa poliisi ku nsoloboto okuga nti ekimala kimala. Naye bwe tubeera nga tuli mu mbeera nga poliisi ekola byekola nga tewali wagigambako, then wajjawo ekibuuzo ekisinga obukulu nga tubuuza nti akolera ani? Bo abakuumi abagenda ddala maaso kubanga ate baweebwa ba candidate, bo mulimu gwabwe guluwa? Tetubalaba kubanga ate bassaawo obukuumi eri gwe baba bawadde pulezidenti kw'ossa n'abantu ababeera bakuŋŋaanye ku laale zino. Omugaso gwabwe gwo guliwo? Abakuuma njagala okubeebaza. Nze sitera nnyo okwebaza abantu kubanga ndwawo okusiima. Naye senga nali musirikale ne bampa omulimu ogw'okukuuma Kyagulanyi Sandi mukuumi. Kubanga nandibadde mbiri mu mbeera ya tiyagaasi. Naye basajja batuula banti basirikale. Naye basirikale bannaabwe bajja ne bakuba tiyagaasi. Basirikale bannaabwe naye kubanga bo obuvunaanyizibwa bwabwe si bwa kuuma. Obuvunaanyizibwa bwabwe bwa kukuuma presidential flag bearer. Era bo njagala kuga nti omulimu gwabwe bagukoze bulungi. Olw'okukuuma oyo gwe bamuwa okukuuma. Kubanga ya assignment ye. Naye kati tunuulira bano abawejjere ffe abagenda okuwuliriza obubaka bw'enkyukakyuka. Ffe ani atukuuma? Tusula kutebuuke nga nkoko ya mutamiivu. Anti omutamiivu buli waakomawo nga bagamba enkoko eyo bagisale. Kugamba nti enkoko oba embuzi ensiru yeeraba empungu ng'etutte akaana k'enkoko n'esanyuka. Kubanga yeerabira nti bukya gyeziri. Kubanga at the end of the day mwenna mugenda kumalirizibwa nga musaliddwa. But it is a matter of time nga mwenna muliiriddwa. Kyova olaba embuzi teyina kusekerera nkoko ng'empungu egitwalidde omwana. Waliwo omusajja eyakola okunoonyereza bamuyita Aaron Anderson. Yagamba nti embizi senga zaali zironda zandibadde zironda oyo omuntu azireetera ebibaketi n'azirongoseza ebibaketi buli ku makya. Kubanga embizi ezo zeerabira nti ye muntu omu azitwala nga bagenda kuzisala. Ye embizi erowooza nti ebyali eby'emabega tebimatalinga naye ebipya bye bimatalinga. Era amaliriza aga nti n'abantu balinga we bali. Nti abantu tebatunuulira bintu bye bayitamu kati. Kyova olaba osanga ekivubuka nga kyambadde ebisaatisaati ebya yero. Noga nti naye n'atambula n'okumanya. Noga nti abantu abo b'oyambala be bakutogedde okutuuka ng'oli mu mbeera ey'okusabiriza. Population ey'abantu njagala kubuulira 9 mu 10 ku bantu abankubira nga bavubuka bankubira kusaba. Naye n'omusanga ngambadde ogusaati gwa yero nga naye akugamba kubanga yamanyi nti olunaku olwaliro bwe baba bayise ne babawo omutwalo yaga nti ebyemabega tebimatalinga. Naye ekimatalinga oba emikono gize nga ziriko omusaayi yagamba ekyo tekimatalinga. Yagamba ekimatalinga kyompadde awo.
ekyo tekyandibadde kikulu kyova olaba yamalirizanga atukolako ekyobulabe ng'aga nti kubanga okutu ikwetinga ku mbizi era abantu we tuli kyobulaba ntambula ndaba abantu nendaba Mwami Museveni kwaye Mwami Museveni mutuufu bw'atambula ng'agamba they are protecting their gains kituufu Mwami Museveni ayina ebyobugagga bye era bw'oyita abantu abaavu tosobola kumuyita bw'oyita abantu abagaggwa Mwami Museveni omuyita era ye ali ku mulimu ne banne ogw'okukuuma ebyo bye bamaze okunyagulula naye osanga oguvubuka nga gugamba they are protecting the gains n'emirundi esatu tasobola kulya kubanga nze at least nsobola okwaffordinga olw'olumu ne affordinga nenoonya y'akatono ngendako mu sawuna neneeyosoza neneyotesa naye ogutunuulira nga ne mu sawuna tetuza kumala mutwalo gugendayo ne batuuka ku mbeera ega nti kasita eddembe weeriri mugenda kulya ddembe ate eriri aleka nkuwulire jjona Mwami Museveni lumu simanya bannakigambako Mwami Museveni lumu mu mwaka gwa 1989 yali ayitaawo e Kampala n'asanga abasuubuzi n'avaayo mu open roof n'avaayo ayogereko eri abantu bodegaadi we n'amugamba mukama wange eddayo asijja bayinza okukuba ekyasi n'amubuuza nabbaki abantu okunkuba n'agamba lwaki nti abantu b'enkulembera essaawa zino tunulira Mwami Museveni ng'atambula Mwami Museveni atambula nga warlord atambula ayina ebikompola atambula ayina bataliyoni namba bannansi kwe kubuuza kubanga Ruto yatambula nabyo naye nga yayina olutalo mu northern nga koni akyaliyo yayina balakwena nga kubagana nabo yayina Kasese naye nga tatya kati generation yange yagala kumubuuza simple kati yatubbako ki ng'atambula yeegaadinze nnyo ne buli mukulembeze bw'akyali entitled to have security entitlement it contradicts ky'osoose okwogera bw'ogamba nti waliwo eddembe era waliwo emirembe entambula ye erina kubeera nga ya bulijjo tulabyeko abakulembeze kankubulira ekintu kimu nalabako omukulembeze owa Netherlands ng'atambula ku kagaali olumu yeevugavugamu ng'atambula kubanga akimanyi bulungi talina kye yabba abakulembeze nga si Mwami Museveni yekka naddala bali mu mawanga aga Sub-Sahara bannakyemalira bonna batambula batya abantu baabwe tatya bayeekera kubanga akimanyi abakubye n'abamalawo akulira abayeekera Jamiru mukulu amuyina abavuvugaza bonna bakubye abamakyale mukomera kati atyaki simple atyaffe kubanga amanyi ayina kyatutuusizzaako waliwo ekyaffe kye waliwo ebyali ebyaffe byeyatwala kati amanyi saawa yona tuyinza okubimujjukiza the gains teziriwo the gains ziri wuwe ye n'abaana be ne bakoddomi be kubanga essaawa zino ng'oyagala okufuna ssente kubanga ebiteeka okubeeraliikiriza emabegaawo ng'omuntu oyagala okufuna ssente abantu bagendanga mu busuubuzi ne bagenda ne basuubula gye bagendanga okusuubula abasuubuzi boolaba e Kampala awo baaleetanga konteyina 10 ng'eriko omuntu omu essaawa zino abasuubuzi abo bw'obalaba konteyina zaabwe beekwata mirengo konteyina emu negiramu emmali abasuubuzi 20 oteeka okutegeera abasuubuzi bano nabo bakyali ku protecting the gains kubanga bandibadde essaawa zino ng'eyali aleeta konteyina 10 aleeta konteyina 2 nze ndi musuubuzi gwe okimanyi bulungi naye ekiri mu katale otunuulira omuntu ne mukeera ku makya ne musuubula essaati eno tugeze essaati eno ng'ogireetedde ku 15,500 nga buli omu asuubira essaati eno ogenda gitunda $1,000 kubanga bwe wagireetedde 5 wasasuddeko omusolo gwa 2,200 nogaa nti kanoonyeeko 3 ky'oddira ogenda okutunira omuntu y'omu ali mu gavumenti alese essaati zeezi tasasudde musolo atunda amasaati ebbeeyi gwe gye wagula eri kyekisumbuwa abasuubuzi awo era ky'obulaba abasuubuzi bali kugwa kubanga ebyamaguzi abamu bibaleeta babireeta nga tebasasudde misolo kubanga bali mu mbeera ya ogamba n'ogwo kyekisudde abasuubuzi weewaawo njagala tutunuulira ate ensonga esembayo
ya obululu bunene obw'omwaka guno obulese n'enjawukana mu bintu gambe TV stations medias eziri okuba nga ate zikavaringa embeera buli mukulembeze w'abaera agenza okuba nga ate atalaga mu bantu be. Kakati otunuulira essaawa zino omukutu ogwa NTV mbu gwagobebwa omukulembeze w'eggwanga era essaawa zino gufokasinze nnyo okuba nga gukavaringa Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu buli waba galabise okuba nga agenda mu bantu be. Aye n'otunuulira n'eri oluuyi ogwa NBS nagwo nti gwe gukavaringa eno ku sayidi ey'abannaffe aba NRM. Ensonga eno ereeteddwa mu lw'essaawa zino yo ogyogerako ki? Nzikiriza nebaze NTV kuba kya mukisa mulungi nti n'olunaku olwajjo NTV yampa omukisa nengenda nembaka ensonga ze nayogera ku NTV. Twakulabye wewa. Era twebaza omukisa gwe bajja batuwa. Naye abantu abakulira TV zino balina okutegeera ekintu kimu nti eggwanga tulina limu. Ebintu ebimu tubyogereko nga tubyogerako n'ekigendererwa ekyabo nga twagala bakyuse. TV ezimu zirowooza nti bw'ona ayogera ekibi ku Mwami Museveni tojja kufuna bulango. Nekijjawo kiri eri ekya meriti nti abantu tetubawa mirimu kubanga basobola. Era ojja kutunuulira obulango bwa gavumenti mu mwaka guno n'ogujja ojja kubulaba nga tebukyagenda eri NTV kubanga balondawo okujjayo ekituufu. Bw'otunuulira ensi ezimu ezitambuddeko yadde baagala nnyo ababoogerera ebibi kubanga omuntu akwogerako ekibi akuleetera okwetereeza. Senga mbadde ndi mu gavumenti eno nandibadde nga buli lunaku nteekako nendaba amawulire ga NTV. Bwe baleeta nti baakubye tiya gaasi nenteekako neŋŋamba temukuba tiya gaasi. Bwe bagaa nti gundi yabbye ssente nenkera ku makya nenkwata neejo. Bwe bagamba nti kino Jona yakoze bwekiti ali mu gavumenti yange nenkitereeza nendaba kikiba n'alipootinga. Tuli mu mbeera ng'abantu tebatunuulira kubanga nze mamange yansomesa ngamba nti mu buli kintu ky'olaba ekibi waliwo ekirungi. Ne Mwami Museveni oyo olaba nti nkugamba nti mubi naye ayinako ekirungi kubanga ne bwakola ekibi ffe abaliwo tumanya nti ekyo kibi tebakikola naye okuba obubi bwakyo obulabiddeko oli abakikoze. Kati tuli mu mbeera nga bino byawuddemu n'abantu. Bw'osanga omuwagizi wa Nuupu akugamba n'NTV n'NBS era olaba bagamba eyo tujja kugiraba. Bw'osanga omuwagizi w'NRM akugamba NTV egezaako okukuba gavumenti. Mu bannamawulire mukimanyi bulungi waliwo kye tuyita ethics. Bw'oba okola story oteeka okukola story ng'eri balanced. Bw'okeera ku makya n'ogamba nti NTV tejja kukavalinga Mwami Museveni gwe n'okigamba nti tejja mukavalinga. Bw'aleeta story nga tebalansinze kubanga wamuwa omwaganya kamera ze okutunulayo. Kubanga at the end of the day ayina obligation ku ssaawa emu okutuleetera akawungeezi. Ayina obligation ku ssaawa emu okutuleetera amasengejje. Bw'onaaba nga tomuwadde mwaganya kujja kutegeera yewa story tagenda kugaba story yo. Kubanga kyandibadde nga kiri bwe kiti nti senga Mwami Museveni akomplaininga nga NTV oba national media nga ku mikolo gyabwe nga babakkiriza. Naye omuntu akola mu Daily Monitor takkirizibwa ku mikolo gya Mwami Museveni. Kati osuubira reporter ku reportinga ki? Agenda ku reportinga ku bajjona abamuwadde omwaganya okutegeera story yaabwe. So tuli mu mbeera era bino eno byonna byaliwoko ne mu mawanga nga bw'olaba waliwo eggwanga leero mbadde nina TV gyengeddeko ne mbaga nti ebiri wano eno bifaanana ng'ebyali mu ggwanga lya Haiti. Nti ebibinja kubanga bino bitutwala mu bibinja bya ggaali. Amagaali. Bitutwala mu bibinja. Ne wabaawo ekibinja ne kigamba nti NBS mbi nnyo, ne wabaawo ekibinja ne kigamba NTV mbi nnyo. Ekisinga okuneeraliikiriza nze Vianney
tuuka ku makya ne tutuula ng'ebibinja ebifuuse violent ne bikwata ebyokulwanyisa ne tuba nga tufuluma wano eno ne tugamba nti abawagizi b'NTV n'ab'NBS bakubaganya omu afudde. Buvunaanyizibwa bwa gavumenti okukola kyeteekwa okukola ng'obudde bukyali ng'embeera tennasajjuka. Nkimanyi Mwami Museveni amanyi kyateekwa okukola eggwanga lino litambule kubanga gye livudde amanyiiyo ne gye ligenda alabayo. Ne bw'abanga intelligence ye temulaga nkimanyi bulungi. Nina emboozi lumu naginyumyako ne mukyala wange kyajjabuzi ne nga mukyala wange nfumiitiriza olunaku nga Mwami Museveni afudde n'akeera ku makya n'afa. Ne mubuuza naye gwe osuubira Jessica Alupo nga vice president ayinza ekintu ekikwatamu oba amagye gamukwata. Naye mukyala wange nange asisuubira nti naye ebbanga eryo lyonna nzize nkibuuza bannabyabufuzi. Bwe nadde ndaba debate ya Nation Media naye ndaba nga muntu yabuuziza ekibuuzo ekyo nti bwe tukeera ku makya nga Mwami Museveni afudde ddala ddala ffenna tukkaanya mu abandaba nti Alupo asobola okukwata mu kintu amagye ne gamukkiriza, then bw'aba tasobola kikwatamu manya tuli ku time bomb, tuli ku kizimba kye tumanyi ekigenda okwabika. Naye nga ekizimba ayinza okukkiriza tukole sajjala ennungi ye Mwami Museveni. Abasigadde ensi bw'enaatabanguka, ensi bw'enaatabanguka Kyagulanyi, Muntu, Nandala Mafaabi ne Museveni mujja kuba temulina kusalawo. Mujja kuba temukyalina kusalawo kubanga abantu abanaaba b'ekyayi tebajja kubeera na command. Bajja kubagana na buli muntu gwe balowooza alina abo ababanyigiriza. Eggwanga lya Somalia tuli mu myaka 25. Eggwanga eryali ery'amaanyi awo kirimaanyi waawo erisangibwa mu West Africa. Naye eggwanga 25 years teritereeranga. Said Bale yagaana okuddamu ekibuuzo ekyali kisinga obukulu. Abakulembeze kubanga waliwo omuwandiisi omu yawandiika ekitabo kya From Dictatorship to Democracy, Gene Sharp, ng'agamba nti obwannakyemalira bwonna bwina ensibuko era bumala ne bugwa. Tewaliwo rise and rise, waliwo rise and fall. John oba oyagala oba toyagala, there will come one time when Mr. Museveni is history. Kale awo wennyini njagala ate mu kaseera kano tube nga tuwunzika osibule abatulaba n'obubaka bwo obusembe. Obubaka bwange obusemba bwe nabadde nosoosa nabwo twatandise ekisinde nga nze coordinator waakyo. Ekisinde kiyitibwa PRASP Uganda. Kitegeeza ki? Kitegeeza popular resistance against successional politics. Ebyensikirano. Ebyobufuzi ebyensikirano. Wano wabaddewo kaweefube oba wamuwulirako wa Muhoozi project. Owa Mwami Museveni okulowooza nti Uganda eringa ngatto ze, Uganda eringa nte ze, nti ajja kukeera ku makya abeeko gwakwasa nti akwase mutabani we. Tunga nti mutabani we asobola okusikira ente ezo, asobola okusikira n'ebigatto byo byoyambala n'amasaati, ne tasobola kusikira Uganda. Alwaji PRASP twagambye nti tugenda kulwanyisa n'okutegeeza bannayuganda obulabe obuli mu politics ow'ensikirano. Politics oyo ow'ensikirano tumulabyeko mu ggwanga erya North Korea. Kim Jong-un aliko essaawa zino. Jjajjaawe ekintu yasooka kikwatamu. Jjajjaawe yali republic. Jjajjaawe bw'akikwatamu n'akiwa mutabani we. Kati bali ku muzzukulu. Muzzukulu yali. N'omuzzukulu agenda kiwaani mutabani we. Kati bavyane baage wait a moment. Titwagala kutuka nga Muhoozi ekintu akikuttemu. Kwa bw'anaakikwatamu ne mutabani we Ruhama ayinza okikola ki? Kikwatamu. Tetusobola kukkiriza Mwami Museveni kuzimba bwakabaka bwe ku ttaka lya bajjajjaffe. Mu nsi ezikulaakulanye
olabye nti Jomo Kenyatta bwe yaliwo waliwo abakulembeze abaaliwo ensi n'esaba Uhuru Kenyatta mutabani we. Bw'olaba mu Amerika wabaddewo bakulembeze nga ba Kennedy ne batabani baabwe tebajjirawo, ensi y'ebabanja nga egamba nti bakitammwe baatukolera ebyannaggwano. Tewabeerawo ateekawo influence peddling. Nkugaye tuli plus ku Uganda naye tulina network nene eri ne mu Cameroon. Kubanga ne mu Cameroon Paul Biya aliyo naye ategeka Frank Biya. So fenga abavubuka n'abalala balowooza tusobola okukwatagana wamu tuli wamu. Sibo tuli b'amaanyi ne Rwanda tulinawo network. Mulinawo n'ekitebe. Tulinawo network nawo yabaawo okuba nawo waliwo ebizibu byawo. Kagame naye apulaninga kuteekawo omwana we. Tulina network ne mwe gundi Equatorial Guinea. Nga muli b'amaanyi. Naye sebo naye apulaninga kuteeka wani. Mutabani naye eggwanga livugidde emyaka 37. Naye apulaninga kuteeka wani. Mutabani we. Kati ebyobufuzi eby'ensikirano tumanyi kye bireeta. Bireeta obukulembeze obwaba musibira mu bbo. Okimanyi mu North Korea waliwo n'olunaku lwe bagaa nti president n'agaa nti tewali okusekamu. Ensi ne wano bisoboka. Teri kuseka. Tewali kola pate. John Kim Huno abikola. Omwana jagenda anyo omwenga atamire n'ajja tuleeteko amateeka wano. So bwe tutatandike kulwana tetujja kusigaza ggwanga. Mbasaba ababadde batugoberera bongere okutugoberera bashiyalinge abantu bategeere obubaka bwe tubasibidde. Nsigadde mwoyo gwa ggwanga Muwonge Vianney akola ennyo okulaba ng'eggwanga lino likyuka. Era yeyagaliza obubaka bwa Parliament oba Nakayis constituency ng'akabonero Meeza neeyanziza nnyo neeyanze. Pozi wafuna erinnya gwani? Nze taata Meeza. Ate kyankoze bubi era abakyala mwebale abakyala kati bamita soda w'abakyala. Ekimbiza soda w'abakyala ke kabonero ke naleeta. Kubanga bonna ekibabonyabonya Kameeza. Ewe kiri. Ekifulumya abasajja ku macanga nga nakakumacha tebafunye mu Kameeza. Kubanga yangu oba akakumacha tafunye kasayangu anagenda kuki? Ku mulimu. Agende ku mulimu. Akomewo nga sene za Kameeza zikola ki? Weziri. So njagala okubwebaza bamaama bange, njagala okwebaza bannyinaze abampagira. Era mbabuulira siri baswaza mu kaseera konna ndiyimirira nammwe ensi ne bweribanga esazeewo yonna okugwa eddalu nze sirigwa ddalu. Kale awo wennyini nze Jonas Ssentongo lozo mukulu mwewuliddeko n'enteesa gy'ateesezza kwezi ensonga zetukubye mu tooki olunaku olwaleero. Mukutu Tindi Files gwe yakatoyenga kugenda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga eno y'ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Weewaawo n'ebyobufuzi nabyo tubibaleetera ate mwongere okubanga mumanyi eggwanga lyaffe bwe litambulira. Mubeere bulungi, mweraba.